abalaba Sakata vibes bampita Dj.Senior'B the remix wizard okuletera interviews zino abantu bo bosinga okwagala okuva mu angles zonna. Of course lero tulina SHARON PEYTON. Erinnya Peyton basinga mulimanyi lya muwala wange, so ndine muwala wange daughter wange first born bamwita Peyton. Of course manyi ga mugongo yali ku kamera wetutudde tuli ku rooftop y'ekizimbe kimu wano mu Kampala, namwe mukyenonyeze temumanyira, but werabira okusubscribinga wereza muno link naye abenga alaba ebintu ebyakabi bino of course bitukuleetera bakomentinga mwebale nnyo. Oba olina kyagala okuteesa oba endowoozayo commentinga mu comment box, of course tujja kuba tugiyitamu tusobole okuba nga tukusavinga. Nze Dj.Senior'B one more time, manyi ga mugongo ku kamera SHARON PEYTON. Omuntu alaba SHARON alaba ani? SHARON PEYTON muyimbi mbalamusiza mwenna abaliko. Alright. SHARON PEYTON muyimbi era yali dancer nafuuka omuyimbi. Okay. Ye SHARON PEYTON. Wagamba describing SHARON PEYTON in one statement. Yani. SHARON PEYTON. In one statement. One statement. Yes. SHARON PEYTON is an artist. A very unique artist. Okay. Wazaliwa ng'osazeewo nti ojja kuyimba? Nazaalibwa nga nze manyi ngenda zina mpaka nga ndi mazina naye kuzina amazina amazina ago ngaagala nnyo. Okitegeera ddi nti osobola ozina? Kuva dda mu nursery kuba nali neenyigira nnyo mu MDD, music dance and drama, nga nze siva mu school choir. Yeah. Biki byewafuna mu ssomero ng'ozina? Nina certificate, nali entertainment prefect ku St. Lawrence Citizens High School. Nga wali muzinyi? Nnyo nno ng'abantu bammatira nno. Olizina n'abasajja? Bonna. Banne mbadde mbuuza yali azina n'abasajja mu gurupu. Si kiri kye mbadde mulowooza? Of course. Bonna twali tuzina nabo, abawala bonna n'abalenzi. Okay. Mu ssomero obawo ekika ky'amazina gaali mazina ki? Walingawo traditional nga wabeerawo house competitions era nga nze mbeera nnyo era mu dance. Ebirala nga entertainment bino batulinayo livers party, welcome week, bwe bityo nga nga nze sibulako nga nina obeerako kyalinga tteeka era nga buli omu anjayanira. Okay, oyogedde ku traditional dance, njagala tuddeyo ke mabega. Oli wa kika ki? Ndi Muganda. Ekika story. Engeye. Muganda naye kika. Engeye. Ate akabbiro? Ku nguvu. Omubala ogumanyi? Omubala togumanyi? Omubala okiba kinsi. Mukubiri amaganda? Yes. Nnyo nno. Bakusimba Nankasa Muwogola. Ku ssomero osomedde wa? Essomero ntandikire ku primary nasomera Buddo Junior. Then secondary nensomera ku St. Lawrence Citizens High School. Twasokera Abakazi Lake ne bagijjawo then ne batutwala ku Crown City. Era gye namalira ne ngenda ku MOBS ne graduatinga mu Bachelors of Business Computing. Business computing bye bakola ki? Oyinza okuba website designer oba graphics designer, oyinza obba nga programming bingi. Kati okola ki? Nze ndi muzinyi ndi twabisomera naye temwabikola. Obulamu life yatuteeka walala era bangi nnyo basomeredde ebintu bingi naye tebali mu bye basomerera obako nekyoyagala. O meeting aba OGs and OBs? Yes, mba meeting. Naddala ba primary? Olina okujjukirayo? Oba abo bakuvaako? Meeting nnyo ba secondary abondudde naba primary. Oba ne campus. Wangi? Bakulaba? Bandaba era bansupportinga. Bali happy? Kubeera abamu bangamba twakimanya nja kuba woote. Okay, kati ova mu ssomero wali olwadde nga ekikujja mu ssomero mazina oba nga omanyi ogenda funa omulimu omulala? Nali mmanyi ngenda funa omulimu omulala naye echansi nga okundirectinga mu mazina nti nze bwe nava bwe nti mu senior 6 twaconnectinga ne Jackie Chandiru. Kati nga tukola bwe tusoma okitegeera ate nga tukolera ddala kubanga obusente obwo balinga bungi. Nga Chandiru atuwa ssente twali tuzinanga ne vinka ne Chandirao. So
nentandika okitwala serious ekyamazina nga bulijjo ngenda bagamba Bambi can dance jangu neno tuzinireko videos zizze bankubidde amasimu so nga ndaba nkola ate ne bazadde bange bakisupportinga bombi webali mbeera nabo so yabwe ekito bwe kyajja nze amazina nembeera nga kyentandise otwala era nga ye business yange gye nali nga nkifudde profession like ku ssomero ani akuyigiriza amazina? Nze kennyini amazina no munne tebagayiga buyizi amazina bagayiga kinokubanga tuyiga amazina kinokuba ekyo bakuyigiriza ekyo kyoyiga bakiyita choreography nkiteeka wano omukono ffenna tuteeke wano naye ekiba inborn eba talent nti bwe nkuteeka wano nga nsinya byapa tandika okuzina si byenkuwadde ebyange mu bwongo bwo buyinza kukola ki nina amazina naye omubiri tegugajjaayo ekyo kyogamba omubiri gugajjayo any movement era abadansi ne bukola bukozi bwoti mutwe abadansi omitinga otya Jackie twakava ku ssomero kati of course twalinga twagenda nko mu hot steps era essomero St. Lawrence kati abantu ne batulaba era twaweninga competitions ezo nga tuli bawala era Crown City yawangula kati nga abantu ne batujjako contacts katono nnyo Crown City yali dance group ya somero nedda campus ya St. Lawrence nga wolaba nti waliwo London College waliwo Paris Palais waliwo Crown City nti campus naye nga byonna somero wamu netuwangula kati ne batufunako contacts era netsoka netukolayako ne obsessions awo ni mulindwa nga tuba backing up enaku ezo yalinga Sharon ne Jackie nga batukubira ne tukola kati nga batulaba era nga gamba naye obwana buto naye buzina bulungi bwe tutyo bwe twajja omitinga Jackie tumitinga Jackie no yali very professional nga mwegomba Jackie Chandiru nga bakyali mu brotheri obawo nga bayawukana dda nnyo kati Jackie Chandiru nga mwegomba nnyo nga alina engeri gyazinira mu bukondo nga engoye azikuba eri nga ndabira ddala bannaye Beyonce nga era namwegomba nnyo okukola naye era nanyumirwanga nnyo nga tugaba oba ku stage olina kubeera bwoti teri kweta kulambu bino obere ng'obeera bwoti paka webakuba olimba nemuzina nera noddawo bwoti ng'oli focused kati nga mwegomba nnyo ng'ebintu bye binyuma twa costumes nga so bwentyo Jackie era mumisinga nnyo I miss her a lot omuvaako ddawa muvaako nzire wa Irene Tale naye nga yatwagala nnyo era nga mubakinga nga tugenda ku zishow era bwe bityo Jani ozimanyi tugenze gulu tugenze wa nayonezera kwa Irene Tale naye nga ne videos nzikola nakolanga nnyo videos nyingi nnyo era abantu we bandescribing ngoba ngamba atwagala oli omuwala oli alina attitude ennungi abantu we bansingolinganga out badansa abalala Irene Tale by that time yali mu Swangs right yes omumitinganga muntu oba management nga kati bwe twalinga ne Jackie kati Vinka yatusookayo nga manager nga manager jukira ali manager kati nga jukira tubadde tuzina ffena gamba tukozese Sharon kati bwenti bwe twajja bwenti bwe nakola naye bintu si byangu amazina gakutambuza walinnya ku nnyonyi Jackie Chandiru namugenda wa Kenya kyali kitya feeling y'ennyonyi okimanyi abantu abamu tubeera ku Sakata okwo ne bagamba abantu nga boogera mbu mu famire yamu muba temuliiko muntu yali alinnye ku nnyonyi ebanga kaasi famire yange sinze yali asoose mu famire yange naye nali excited kugamba sirama omuyimbi n'asitula baddansa be omukazi yali w'amaanyi era nze simanyi nakyakwogera Jackie Chandiru yali w'amaanyi oyimba otya
omuntu dansa kafulu ensi yonna gwetegedde nga dansa kati nze ekyo kaŋŋambe yali hidden talent naye nga nze nzikiriza amazina gange gasinga eddoboozi lyange okwogera. Yes. Okay. Nga njagala nnyo kalamuzi obaako nekyosinga okwagala nti nze amazina ate gaali gankolera nnyo nga ndaba music baliyo barema babakazi bayimba naye nokankana Irene talent kati nga era ennyimba nga Irene tugenda kuzishonga nimbayimbamu obuyimba bwe tugenda nga ne Sharon omanyi oyimba lwaki toyimba omanyi n'okuzina gwe omanyi kyoliko kumbi olinga Beyonce kwati naye nga ngamba Irene nedda nsinza kuyimba amazina nga ndaba nfuna okitegeera nga ate amazina ngaagala naye nga bw'obimanyi nga batandika Sharon osobola oyimba nsobola okukuyambako si nga si yeyeka awo neesoma Rafiki kuba yali ajjanga ku kwezo tours ezimu kati nga ngamba ne Sharon osobola okuyimba tusobola okitandikawo kino ekintu naye nze nga ngambye nedda nga kwegamba ne fee eyo mweri nze at least nga I prefer okubeera emabega nembeere nenkuba amazina gange than wali okubeera nga bintiisa nnyo naye nga amazina nyinza okukola buli kimu oba kwambuka eri waggulu ku pole oba kwegamba byonna nga oba neddaluulyo omuntu obaako n'ekintu kyo so yabwento bwentandika oyimba yese nanconvincinga ningaba naye nga buli gwembuza ngamba ya Sharon osobola okikola you can sing ate you can nga bakuliriza ate you can dance because abayimbi abasinga bakyala balakinga nnyo eyo attitude y'okuzina oli najja nga n'oluyimba olulungi naye nga munafu ku stage kyo nkitegeera so bwentyo nange bwe nagamba omanyi let me try kangezeeko eno jani yange endala bwentyo bwe natandika ne yesoma Rafiki. Okay. Katono nga tonalaba yese okuzina wali okitwalanga bwomu oba nga balina group? Nalinga nkitwala bwomu nalinga solo dancer naye nga badansa tujja ne twegatta sometimes ku projects nga tangambe nga Brian's nga batuyita oba club music video awards nga ate nga kuliwo ssente buli dansa bayinza omukubira ne bamugamba kati buli omu agenda afuna emitwalo 5 oba project nejja nga mugenda kukola kalango kati waliwo eyo midnight drum eyo akalango ka club omuli webale nnyo omwo bagabira badansa ssente buli omu ajja miliyoni 2 abamu mwoli mukalanga nalimu gwe wakola activities nze nali sexy ne mukwano gwange yali Nandi fe twali ba sexy era batuyita sexy girls era ne bu costume bwaffe obulaba nga bwanjawulo bwe tutyo bwe twakola natulya ssente zaffe amazina abantu bagamba temuli ssente naye abaana bakola ssente zaabwe oyinza omusanga wali abakuba karaoke bamusasudde zebalate ne bamufuuwa okitegeera kati emirimu mugifuna mutya? Emirimu nga bwe nakugamba connection gwe kasitoba ng'oli good kyoyagala okyokola okyagala ate nga oba nkugamba etya nga wekkiririzaamu ate nga n'empisa okitegeera kubona ayinza okugamba oyo tetumuyita alina empisa embi okitegeera nga olina okukipinga omukwano ne badansa banno nti we bayita abangi tobulako era twemanyi bwe bawoona gigi omanyi wawa okuyita best oba ku mukwano oba best ku kyakola kuba bayinza oba beetaaga abantu nga bazina contemporary nga gwe tomumanyi okuba dancehall nenyabinalyo so oba otyo bwe mukwatagana oyogedde agamba contemporary nenjukire mabegaali otugambye back in days mu ssomero walinga ozina nnyo culture dansi wa mirundi emeka? Dansi wa bika bingi omuli hip hop mwe munombo mulimu break dance hip hop ne muba dancehall bana abanyenya amabina ne muba mu contemporary bino bya love nagira atya ballet kati ne contemporary almost bye salsa bingi nnyo dance tagwayo obago wali multi-purpose nga university era lyonna kumpi nalingwa naye nga ye break dance sijja kulimba simumanyi olugenda gwe bazinisa amaanyi agaliwago bagira baba basajja
ago singamanyi kuba n'engeri gy'ogazinyemu galaka teka ngazinye bubi n'otagategeera but bagakozesa nnyo oba afro nga olaba transformer dance anti yali mu hip hop break dance mulimu ebika mulimu elements badde manyi ogimanyi but so okwepromoting nga kiba kitya nga dansa nga dansa nze kyemmanyi nga dansa olina okujja ng'olina ekintu ekikwawula ku balala kati nze nga bwe nagambye nti Sharon yayinanga attitude nze face yange kye nali nkusinga okukozesa nga nzina yes ate waliwo ne time nga waliwo time nga nzijukira zizabafana awo nga yakajja nga abaana b'obubiina be baliko ng'alina pomeni obanga tomanyi kunyeenya kabiina nga kikulidde naye era somehow era trend yagendegwako nga kubanga ng'oba olina ozina nga waliwo nga shows nga zo bonyeneza bwoti akabiina bagamba oyo aveeyo nga ezimu ziba corporate waliwo abantu abanene tebagala bintu bwe bityo ate nga ne ssente ziba nnyingi so oba olina okwebereramu kati kyembadde nkugamba wali nti oyinza okufunayo ekintu n'ogamba nze kati nga dansa ngenda kwepromotinga nga nina akaviri kange akenemabe ekitegedde wano nga nsaze ekibwalaata wano oyinza okugamba nti nze ngenda kwambalanga masiki nga bagamba naye oniyani ayambadde masiki wegamba wepromotinga bwotyo kati sitoba good amasimu gaba gajja kujja baba bajja kuba nga bakwetaaga ate nga gweyeeramula mwanga amasimu temujjamu abaagala obbaziniramu nzago saagafuna mpozi ku shezo oba gundi nga ziwedde vidiyo naye nga nze bamanyi nzize kukola go ge mazima oba ozze kukola nakutambula ogende kozze kukola sente kugenda mulina feelings badansa why not tukyali ku mazina ate feelings nga lwaki tuba feelings kubanga ne dance yennyini of course n'omuntu n'omusajja yes why not era nemweyagala ndi muntu ekyo kya buntu it's part of life tekirimbu kuba dansa oba baani omukwano ogw'omukwano kiva ku kyokugamba nti no badancers abakyala muli ba lesbian abasajja bage ani aleeta emboozi eyo oba lwakuba mazina kirabika mazina nti olw'okubona azinye bwati naye ng'eba trend sometimes oba omulenzi ayinza onnyola ekiwato ne bagamba oyo ge naye nga eba talent ze sirowooza nti eba just feeling eba talent nti kyowulira essaawa eyo kyoteeka mu bantu ng'okyali dansa wali na boyfriend yes of course yalinga fine with it because era wonsanze n'amazina gange ate lwaki oba oyagala oganzijamu kati teyagamba nga omuziniremukko of course omuziniramu ekyo kiba kyatteeka talina nakusaba kuba oba dansa oba olina okukozesa kyolina osanyuse muno omitinga otya Eddy Wizi namu mintinga nga tugenda kukola ka dance video ka katonda wa raga uziza bafana mwe nasoko mu mintinga ne tudamu ne tukola akashiba enjala ako kekasinga okuba ne bagamba bano kati nga lwaki kati wowulidde akayimba enjala beibo nnumyanya enjala kati tuba tulina opotrayinga message nga badansa okitegeera kati abantu abasinga bagamba bano balina okuba nga balinamu embeera endala ate kavidiyo kalina engeri kagwamu olimba teruweddeeyo nenga kyaka kyatabukaawo nemugawo wakamera soko nedda bambi yali concept bwetyo bweggwa eba concept tewali nakyagenda mu maaso kirala eba concept kyokulihasinga akantu ako oba yali wiiki emu tetwala bbanga bwelito wiiki emu okubeera perfect nti wali manyi mujja wakamera nga imidde wali mga lindamu sokoza nnyawo nedda mukwana oba bakulinga oba nedda ebitoba professional mulina okukola ekintu ne muteesa kati tugenda kukolera wa tugenda okitegedde tugenda kukolera wa tugenda kwambala ki tugenda kijjayo tutya musooka ne mu building ekyo byonna kati biri mu wiiki eyo
okitegeera ne muzina era muziba ne mukolayo chorus oba ne gundi ne verse mwe mutyo. Okay. So ezo ennyimba bannyinizo bwe babasaba oba mwe mulwa musaba semi si yasaba omuntu ayinza obbasaba aba yagadde nefe shiba teyatusaba twakikola lwa bwagazi lwa luyimba ate nga naffe okwepromotinga nga badansa. Did he recognize you guys? Yes, she did actually. Yakapostinga Nemuli ya fine. Hey, twali happy. Gomanyi gwenga omuyimbi omunene akupostinze. So wakazina n'abayimbi bameka? Like kuzinira abayimbi bameka? Mukama Katonda. Ntandikirewa nga bojjukira nga stage oba videos zonna. Both videos ne performances. Irene Ntale, Shiba yennyini. A-Bass, Bebe Cool, Tonix, Fie, banayi Jackie Chandiru, ani omulala Osindi, banayi banji. Fik Fameka. Okay. Yeah. Okay. Amazina no gamaanyi badde sikimanyi. Gamaanyi bambi. Badde sikimanyi. Abaana bagaagalana nnyo, abaana bafuna. Okay. Oyinza osanga omwana nga asasula rent we naye nga mu mazina. Oli hasinga ddi? Rehearsal kisinziira. Ekizonga omuntu beere routine. Nsobola nkeera nze bwe nkeera. Nsooka nenkola emirimu nenkola buli kimu kati nentandika okusettinga obwongo bwange. Oba luyimba lwenjagadde kati right now ziba nyimba zange nensuka nenduuliza ne moves zitandikira mu mutwe. Oga kati wano ba kati kangamba oba amakono oba okolawo move bweti okitegeera. So awo notandika okukola kati kyojja mu mutwe n'okiteeka mu mubiri. Oba olina okubeera ne mirror olaba oba kivaayo bulungi oba omubiri gwe okumuvinga bulungi. Bwe ntyo nze bwe ndihasinga. Nandyagadde okujja okulaako ng'olihasinga. Tewali buzibu ngenda kugamba next time. Okay. Badancers ki b'okoze nabo nga osiima waka waabwe? Waliwo Rosemary, Visi ne Kathy bali bawala bo bali basatu. Nobawo Eddy waliwo Ibra Wembule badansa bangi Nandi waliwo Rita Dance Hall. Oyo Rita Dance Hall wamabinage yoyo ategeka ebivulu nga dansa. Oyo bambi ankolera bambi lakyali wange nnyo. Waliwo ne badansa babayita Platinums, waliwo Kings, waliwo Trojans, bangi badansa. Baraka bangi nnyo. Abaana by'omu alina kyasinga ku munne kyenyiza okugamba. Dance industry ekola ekola naye lwakuba nti waliwo abantu abava eri nagamba wa nze mpaayo ekyebiri oba nga ali desperate okitegeera ngaoba yetaga akasente mangu kati gwe oba ow'ekkumi tebayinza kukubira nga balina ow'ebiri okitegeera ate nga ne waakawo omulungi nnyo naye olw'okuba nti embeera sometimes etufosinga dance ono nadde emabega naye nga buli kimu kitandikira ku mazina naye bakuba bukubi ngoma wano ekigere kyo kiyinza otandika omuvi nga bwekitego already gaba mazina. Naye nga dance mulimu abaana bafunamu ng'ogyeko eyo weakness y'okuba nti emirimu giba mitono ne ssente zibula ku baana ne baba desperate. Bizibu ki ebirala ebiri mu dance? Kati nze kangambe nga abaana badansa kati okurihaasingira watini kati dance studio ntono oyinza osanga abaana bakolera mu majimu ate kitalina kuba waliwo beerawo nga eri dance studio olibaako mirrors sound nga kyekyo okitegeera. So eyo nayo challenge era nze nandyagadde okola ennyo at least nkoleyo dance studio emu. So far mulinawo meka? Nze manyi waliwo eri Ibra Bwembo balina like waliwo ne triplets Ghetto Kids ezo bbiri ndooza zemmanyi. Ebizibu ebirala? Ebizibu ebirala abawala oba tutambula ekiro okitegeera toba safe sometimes security wise. Jukira ezimu video ziba za kiro, shows ziba za kiro kati okutambula awo n'abayimbi abamu babalinga tebasasula ozze n'okola okitegeera omuntu tubakubira enkya kasita owulireyo statement era buli dansa akimanyi nti enkya ngomanya sente zo kaba kaweddemu. So ebyo nabyo byalingamu era teri dansa gwe batali babbyeko ekyo batabbangako.
Omeeting Yes Oman Rafiki. Yes Oman Rafiki nga bwe tugambye yali twalinga nayani ne Irene Tali. Twa meeting ira. So when nali nyimba yimbanga yes ngagamba bambi oyimba bulungi Sharon tutandikewo ekintu kyaffe kan nemugana yesenze nga ntya ebintu byokuyimba nogo guma ne wandabira ddala tetulina na sente okitegera era statement yatijjukira mugamba tetulina tugenda tandikira nagamba ekintu ekiri ku sente gwe katutandike ujjalaba era wetuwe twatandika ne Route Entertainment oluyimba kirwasogera Soldier balita Soldier balita Soldier era abantu basanyuka gamba Sharon bulijjo waraawo biki experience mu studio yali etya your first time recording natiyanga era Irene laba nanjaga ko bazanyo Irene Tale nali ntya nnyo nga ntya na Irene yajja mu studio nangamba Sharon kakana kyoyina soko okola kwe kukakana nga ndabya ndi tense up na kakana ekidalo yimba ng'ekintu kyoyimba okyagala kikugire kikuve no mu lubuto nti yimba era bwentyo era buli bwengenda mu studio ekyo nkiteeka mu bwongo era bwentyo we natandika naye nga ndi so scared yesenga nsekere tuyimbire mu kayimba ako Soldier squeeze your soldier baby let me squeeze your soldier hey you can see me getting particular with your soldier my baby see me go down kusawa chimumu kwa notonta keko experience wakolera oluyimba olwo ne kati woli ogira njawulo kyeriwo njawulo nene nnyo kubanga engeri gye nali nnyimba luli nga n'ebintu ebimu sibimanyi nga banjigiriza biyigirize ba backups biki naye kati far better nga we natandikira kusinga we natandikira yes wamala naye banga ki yes twamala almost mwaka omwaka gwawera oyimbi oluyimba ogwo mwaka wali kodinga nyimba meka ne yes waliwo Soldier tetuuka ne wabaawo birooto Nakonda zali nyimba nnya naye ng'endala of course yes nga bwe yali writer nali siva mu studio ng'ennyimba zaalinga nnyingi nga turecordinga ne mwaposhinga nnyo tetuuka oba Nakonda yali mu audio tetwakola video naye balufuna ba DJ bazadde bo nga bali fine obudde mukuzina oyimbi very fine kati omuzadde bwabanga akuleka ozine from senior 6 vaaka ngalabo olina bayimbi odda kiro nenze nali nakibateeka mudda kuba nali nkyagala kuva mu ssomero omwana tava mu MDD buli kimu nga amazina bali bakimanyi nti nkyagala nyira daddi wange nzira yali ansupportinga ne mami nga bansupportingira ddala era nga bwe navayo nga daddi aŋŋamba ekitone nnonze yakikuwa oba olina okumpaako ezange naye nga ani azimuwa gye ntobedde muwa naye nga mu process awo tobangako star financially nobanga oyagala muzadde wakuyambe mu bya dance mu career yonna eno career mpozi mu music ate mu dance nali waliwo financing nnyo amazina nali nkolera ddala nnyo nno oli serious amazina nali nkolera ddala nnyo mu week ekitono ennyo ngo dansa ng'oli serious oyinza okukola ekitono nnyo emitwalo 2 oli serious kubanga muyinza oba ne night nga night evayo ebeerawo buli Saturday nofunayo ka video bakuwayo babiri oba 15 ng'ogenda kola n'akantu katini nnyo bweti abali ku Sakata Baby tulina Sharon Peyton mukyala muyimbi muzinyi ozina private dances no wa boyfriend okay bade manyi ogabayo VIP nedda mukwano wabwera nga bwolide VIP abo dancer ne stripper na dancer yes eyo nayo art ya dance wali ogazinyeeko no sisobola sina manya ago mikono eba art sinti buli omuntu atasobola kuba stripper nga nze bwe nkimanyi olina obeera ne Paul kati abasinga balowooza kwegambula buyambuzi you have to olina obeera ne art oyo ateeka omugulu n'obuyambuka oti ku Paul kwegamba bingi toyinza keera bukezi nogamba kati nze ndi stripper bwe wali dansa kitali kikowula ku banno nga bwe nagambye attitude ate nga banjagala nnyo nti tetuzina 1 2 3 ebyo
omunobeerawo paka bulwanye zina bwabandi nga buli mu video z'abayimbi era mwebuli mwebuli naye nga dansa kayinza okuba nga kahuuku kati nga bwolaba kano ko kalioke eyinza okuba nga huuku nga olina promoting nti challenge oba dance naye waliwo nti nonti oli solo dancer tolina wokolera what move wogiddamu emirundi ena oba ofeirinze nga dance oba olina okyusizaawo sho kijojjukira oba event kijojjukira nga dancer yakyusa obulamu bwo oba shogi sho zo zibadde nnyingi naye concert ezo nze sirirabiraeyo concert ya Shiba yasooka eyo yali ku Africana nkwataako nga tulaba twambadde costume omanyi ng'ebya Beyonce ng'ovudde ku kyandiru nti tolinaffe yali atwambaza naye concert ng'abantu bangi twambadde costume tuli bangi kugamba nga batwambaza enviiri tukoze kugamba eyo yo nalabira ddala nga wafunawo obusimu awo naawe twali twakolaakola dda amasimu amasimu baalinga bagalina okay olina Jesse Oman Rafiki ng'omuyimbi obulamu bwakyuka butya okuva mu dance okudda mu kuyimba oba bwasigala kyekimu obulamu bwo bwakyukira ddala kubanga bye nali nkola kati oba nkangambe time ya rehearsal ate kati yabanga ya mu studio era awo nengeininga ngo ne mu kuwait era abantu bandabanga ng'ogejja kituufu ekyo nange nali kati ninnyo ng'ojjukira wali oba okozesa omubiri nga naye nzijukirako clips ezimu eddanga olubula kwenkana oli omwala gweyogedde vinka waliwo gweyogedde dansa abali abasatu Rosemary ngenda okulaba ningako waitaawo nayo nensukirira so awo kyali kizibu wali kyekyaleeta waiti wali mirembe eri ebanga workout nti workout no zina buli lunaku somubiri tegufuna space egejja webale nnyo oba okola ne bwolya naye nga ogukozesa so bwekityo bwekyali so ebyokuyimba nga birala studio time obutebe buli omu neweyagala okunywa baleeta nkugamba era kyekyali kyangu kuba nali manyidde biri ate nga ngamba bannaye ate kati ntandika oyimba mu bantu kwegamba nze confidence eyo nali sigirina ekwata kazindaalo oyimirira bantu era nga bampadde akazindaalo ebyo biseera nyimba luyimba paka kuggwayo nga sina nagwembuzizza nga neviirayo nga nkuba dansi wange kwekaza nambaayo naye kati ngenda nkiyiga Sharon yali dansa ne Sharon omuyimbi changes ziriwa mu kali ezo zombi oba mu ensi ezo zombi wali wepambanira nga dansa emirimu ogiyiga ocontactinga badansa banno bamanager b'ebifo waweya kati wano oli muyimbi oli under someone akututte mu kintu kyotamanyi byali bitya kati nze kyenyinza ogamba ekyo omuntu yenna onotandika nga ekintu bakutandikidde butandikizi kiba kibi nnyo kiba kibi nnyo kubanga oba tumanyi hard work gyegenda kuva okitegeera oba comfortable nnyo nti oyagamba kasita gundi gyali naye wano kati nze nga bwembirabye ntandise okuyiga nti byonna mbirabye so oba buli kimu okyekwasaganya okitegeera oba olina okupambana you have to hustle kati oddamu mweri life ya dansa ate webale nnyo nti buli kimu ojja kugamba nombalirira eno nkola ki okyekolera which is the right way nze nganze bwe ndowooza nti bwotyo buli muntu bwalina okuyita mu bulamu era nolaba abantu abali successful ennyo basoosera kupambana ebirala bijja after success ejja era teri sente zinyuma oba teri success enyuma without a failure oba engeri story yes ova otya yese waliwo ebyabeerawo naye nze nasalawo kusirika nasalawo okubeera macuwa nensirika ye ne boogera bye boogedde naye kuba nze kyenakola yese musaamu nnyo ekitiibwa sisobola kutandika ate kwogera bintu fine birungi byaliwo n'ebibi byaliwo kitegeera naye nze
nasalawo kumurespectinga nengamba kambere machuwa yese kamuleke kabogere kyonna kyebera banji bankubira nga ogamba gwe biki negativity ate engeri gye nali twakatandika kwegamba kyankosa nnyo okitegeera nga bannaye kati ngenda kola nti buli kimu babadde bakinkolera sina kyemmanyi naye yesenze paka kati simulinako buzibu era mwagala nnyo kuba kyenyiza ogamba yakyusa obulamu bwange nti we nali wali naye so azina paka naye ayina weyanteeka okitegeera so nze kwekyo nasalawo okusiriika neŋŋamba let me reserve the respect he deserves era ekyo kyo nze namuteekaawo ova wayeso ddawa oba wasooka n'otuulamu nasooka nentuulamu kumala bbanga ki teryali ddene sijjukira oli mu reset otudde ojawagatisezigamba let me go again oba ani yakusanga kati ndi awo nina mukwano gwange oyo Eddy gamugamba omanyiza ebya music mbivuddemu I'm giving up sisobola kugoinga on okitegeera nangamba Sharon nnogwe ensi bwentyo tolowooza nti obadde ogendagendera ku flat line bwot okitegeera era nanyamba nayogera ne Fik Fameka ndoza ne Fik Fameka ekyamwanguyira kuba nga dansa nali nkozeko naye mu byenyeenya okitegeera so nga tuwaliwo your relationship nti okitegeera so Fik Fameka nampa kolabo ku bwereere omanyi abayimbi abasinga abanene sooka osasule ki ne video nasasulako half lwemba lwasooka okola nga ovudde wa yes lwenasooka okola nga ovudde wa yes dingi doolo yeka gwe nali nkoze nga nvudde wa yes kubeera waliwo time nga emyezi ena ndoza gyayitawo nga siinaawo oluyimba siinaawo waaka yadde nga ntudde nga nenjogera ng'engeri gye mbadde sikola oba dansi nti oba ninawo obusente bwange ng'abazadde bange bwe bali supportive ne bannyamba ne bantandikirako dingi doole bwentyo bwe nneekwasaganya mpola mpola nenkitegeera kati omuntu oba olina okwebeereramu one man army kati kati awo gye Kamaiva naye gye yava nansayininga eyali manager wa Fik Fameka kati akulaba ne Fik Fameka mu kolabo nga tebannaba kuseparatinga yes naye nga baali tebannaba nakuseparatinga era audio naye nagiwulira nga bajagadde okitegeera nakwita nampita manager okusayininga omuyimbi because wayogedde ku kya Yes Oman saako ne Kama manager okusayininga omuyimbi kati nga Kama kiki ekibeera mu kusayininga kuleta bulezi nti wandika wano manyago no contract ebamu ebintu bingi obambo nofuna mmeka oba kati oba audio oba nza anonya audio oba kisinziira contract kuba buli omu aba ne contract nga iye tubanze video nza asasula video nza akola ne promotion okitegeera oba manager akwasaganya kino bwe ebintu bwe biba kati eya Kama yali eta bulire kati munna ensonga nno nyingi nno ningi nkitegeera naye eyo contract eba confidential eba between the manager ne artist obadde naye bbanga ki myezi ndoza 2 oba 3 nemukola nyimba ki nkuleetera video kuba audio yansanga naye nga namusasula byonna nankolera video kati nga oluyimba babadde luzzekawo babadde baluyita seesa audio mwabadde ki kati obuzibu bubuli wano cause nga tonatuwulira buzibu story ffe ze tufuna then ze tutusoma ku social media tetubimanya ogenda tubuulira bali ku Sakata vibes mbadde mu complainingako tumulina Sharon bagamba story ziri 2 mbu kama Ivan yali akwana nga ne Fik Fameka bakukwana ate ngeri gye baali bayawukana nekimunyiiza nagamba agende wa Fik Fameka ofumbirwe nesonyiwa ekirala mbu kama Ivan yali akwana mukazi we nakitegeera mukazi wa Kama mbu omukazi nakugoba mu bizinesi ya bbaawe oleme bononera bufumbo kyekituufu ku ebyo kati ku ebyo byonna tekuli kituufu yadde ekituufu kyekirwa ekituufu kiriwo ekiti nze Sharon nagenda ku Instagram yange Instagram status nentekayo posta ya Fik Fameka eyagansiibwa ne omubwati
nyimba bbiri no si mulundi gumu ngabo yafulumya mu bwati ne postinga ku status ne gansiwa ne postinga ku status nze nga fiki bwe yamberera umanyi situation eyo je nalimu nti mbadde mu setback omuntu nanyamba kitegeera so nze nga kyemmanyi the only way je nino kola kyo mu supportinga mu fellow artist wange yanyamba okitegeera o Ivan je wajja ne interest in signing singa sali nawo obuluyimbo singa siri teyandaba okitegeera so ebyo byamunyiiza nampereza audio nagamba olinga alaga nti gwe omutima gwo guli eno ne mu fresh gang genda oyo musimanya fresh gang ye ya fik famake bugwange genda oyo mu ba fresh gang ateri afaayo nyiza no kuyuza bino bi contract nembikuddiza nemugamba okay I'm so sorry but I was just supporting a fellow artist okitegeera I apologized kubanga nyinza okitegeera kuba abantu abamu nalabe bagamba nti toyinza era gatika brand okimanyi bulungi bayite bakolagana okitegeera to some extent nawo okay batuufu ku side yaabwe nenze nga siraba onsobi yonna gye yakola kubanze simanyi beef yaabwe okitegeera be bamanyi ebyabwe ebyabaawo so kyekyo oli serious so nehanga kategenda kanti nkeera ndaba ku TV Sharon kama Ivan dumps Sharon Peyton for Palace. Are you serious? Ku TV ndaba ku TV bitaita nengamba ekitegeezo no yanyigira ddala bino ebisembayo tebakolagana nnyo we bati nensirika nenga nenge mabega yasendinga Palace. Yes, it's true. Era bali ne Palace kati ne VIP gem nga tebakugambye nti kiwaaki ngatanga kibanga wonakera kunogenda mu katale nodanga omusajja ennyumba agitaddeko kufulu webale nnyo nengamba bannange nkoze ntya jjukira nvudde wa yese osirise ate that same thing has happened abantu bajja gamba maybe nzaliko obuzibu okitegeera nengamba naye abantu kamba tangaze konze naye nenkwata audio eyo nenjiwaayo I was just supporting a fellow artist sina buzibu bwonna bwe nakola okitegeera era kwegamba yeye ensasagge gye tubaddemu serious ngangamba kubaza I had to defend myself abantu bajjaga yo n'omuwala atatereera atakola ki okitegeera erinze yese ye ate musaamu nnyo ekitiibwa sinza kuddamu oyo ebyo omwani kakola ki. So have you dated with Kama Ivan? No nedda or maybe wagana yagezaako pushinga move nojigino walinga atoseka very serious Sharon. No, I'm serious. Sababu ensonga za gwanga ddamba I was wagana ya pushinga move nojigino walinga besa sina comment awo sina comment nenga yeyonze ensonga nze gye mmanyi eyangobya audio nagiwulira ya Kama Ivan nengeri gyayajogeramu anyway sijja kutema bigambo but anyway ekiddako nze nange nafulumiza akayimba bakayita ebitulituli abantu omanyi abantu batukola ebintu bingi nonsirika naye nze nakikoze nga inspiration nti yabadde embeera gye nabadde mpitamu gye nakozeemu oluyimba so embeera gyabadde mpitamu erimu ebitulituli erimu ebitulituli bantu banti oba abantu babadde nabo balimu ebitulituli anti era abantu sinze nzeka yes sinze nzeka oyinza obbayo nga nawe inayo mukwano gwo nga mikwano gyo oba mukazi wo oba crush wo gw'okwana ng'akolera naye ng'alimu ebitulituli ani ali kupenda faino faino okay era ate ku beat yebale nnyo TON akemba kali out yes kali out ne video no video tennaba naye audio eyafulumye okay so kyekiriwo ekyo nange ogenda kufuna muntu mulala kusigning over ebyo kansoke mbiteeke ku hold oyakuddamu kwepambanira engeri njena gye nali kubanga teri kitasoboka ate omuntu bw'oba ng'okyekwatiramu omanya nti wano kati nkoze ensobi wano nkoze eki naye kati senga ye yateeka oba mu contract Ivan nti nze omuntu gwe sikolagana naye toyina kukolagana naye okitegeera singa tomanya senga tetulina mu bino oba nze sandisayininze contract kubanga
nze treasuringa nnyo abantu era abambeereddewo sinza nze simanyi era nze Fik Family kamwebaza nnyo nti yeyanzizza okitegeera nti anyway Okay, kitegerekeka wano ku Sakata Vibes tulina Sharon Peyton tunatumaliriza but of course soya kumalanga aliwo obubuzo baffe tutasose musoyamu music industry ogirabye otya general okuva wagiyingira mu mazina ne mu kuyimba. Music industry nzibu nnyo. Kiki oyita obuzibu? Nzibu nnyo ate yeetaga ssente. Nze nga experience yange anti tojja nedda sinanye tebakukwana tewakyembracing ekyo obaddemu ng'oli mu relationship olina boyfriend newe mwamala bonga tono but wali mu relationship okoze n'abantu bangi nnyo n'abandi kukwanya tebakukwanye bizibu ki byoyita ebizibu? Bizibu nti muyanga byenkugambye management okitegeera nti nze mulimu ebintu bye sisasobola kwogera sometimes okireka ne kiyita n'osirika bingi nnyo ebibaayo bingi bannange bingi walina evinka nga muli bazenyi mwenna bw'otunuulira obulamu bw'engeri gye butandinzeemu muli olowooza ki? Musanyukira nnyo. Actually yes ndi faaniwe nnyo nno era bwe mugaye kana kayimba banaye nga mu textinga this is a very nice song biki bambi akoze bulungi ate naye olabye endoza gye yatandika mu negativity nga mungi naye n'asigala okitegeera holdinze yeah so byebyo mu meeting ne vinka sometimes nemwejukanyamu ne mu video ne tweweereza nga twabali oba ku show ne tuseka. Muntu ki gwandagadde okola naye mu bayimbi abasajja wano? Abasajja obani ndagamba kale singa mpayo okola it's fine. John Black oyo wakabi oba A-Pass bayinza okunkolera so mu videos zo gwe choreographer abafuna abalala? Nze choreographer. Kwate n'obuzibu bwe nnafunye wano nti nnyimba ezisinga kati nga bw'omanyi transition obuga kati wano amazina tegabadde nga mangi naye kati nga bwe ntandisa obyekwatiramu nina okwechoreography nga nina okukola buli kimu era ogenda laba enjawulo ku video yange egenda okuddamu okufuluma from the rest of the videos. Wali obadde ng'oli signed under some management nga bakusasulira videos bakuleetera ba vixens oba weerondera ababo bomanyi bwebakolako nabo? Sometimes kati nga badansa of course nga bagamba noonya badansa of course nange mbanja benoonyeza sometimes tekigwira wa manager nawe oba olina okukola ki okuteekamu something tomulekera ate kumenyeka. Promotion obagamba promotion kiki bayita promotion? Teeka ku TV radio okugenda mu mabaala gwe kennyini okitegeera n'okubayo babusho era ng'otandika wano toyetaaga kubeera paid okitegeera okikola mu llo nti kiina bwe kinzisa okitegeera kale obulamu bwose bwangu but industry okuba enzibu tolowooza nti nno mmwe abayimbi abagirimu mugigayaliridde nnyo okutuuka okufuna abayimbi nga Fresh Daddy? Ate kugigayalira tutya? Is Mazika a good song to you? No, it's not. Do you consider Fresh Daddy an artist? Ennaku zino artist bo bangi nnyinza okkeera ne ŋŋamba kati leero nze ndi muyimbi ngenda kuyimba ABCD nenga okitegedde nga ndi artist ate onoŋŋaana era ne Fresh Mazika tulimatulamugaana obugayaavu olowooza buli wamu industry? Obugayaavu bantu kubaamu bitulituli naye senga tuli wala nze kyenyinza okugamba bantu butabakirira naye senga tuli wala senga tukwataganira mu ebyo ebyokwewalana ne tubiteeka eri senga tuli wala nnyo Vitali ne boyfriend wo? Asanyuse ate nkwatako ekyo osanyuka nnyo nkyali naye akyolinda
batayagala ku blowing trumpet amasingo ayagala yantuukirira tayagala kati since oliwe kato ina management abakwagala bakufuna bata abanjagala waliwo namba 0704971444 yani yange kale jiddemu one more time 0704 naye ya business Yeah, I know. 0704971444 Okay. kati ku Facebook nkozesa Sharon Peyton PEYCPA abamba kosa PA ne ku Instagram kyekimu ne Twitter kyekimu. Okay. Tuyanza nnyo tuyanzege. Singa ofuna omukisa nometinga President Museveni in 10 minutes kikyo nzo mugamba. President Museveni in music industry erimu ebitulituli tusaba tuyambe taata kyekyo kyenyinza omugamba essaawa eno. Waliwo ekibiina ekitwala abayimbi okirimu oba Uganda Music Association era mulimu abeekwata bo be balimu fe abayimbi abato oba tuliwa banaye kugamba ebitulituli bingi. mulina ekibiina ekitwala abazinyi Uganda Dancers Association bitambula bita si bibi kuba badansira bakwatira wamu nti omulimu ono batoliiwo ng'ogwa munno bwotyo ebintu byakwatagana. singa ogamba nti kati olese music osobola oyingira politics nedda mukwano sirina kyemwagaza tugambe Bobi Wine ye president w'eggwanga muwagira nsobola muwagira bw'abanga ye president gwe tulonze why not. Okay. Twagala tuwayo countdown oba not in particular order but enyimba ttaano kunyumira right now. Waliyo omu bw'ati Yes. akayimba ko kanyumira nnyo Yes. nnyo ne wabaayo banaye bakayimba kyakalala simanyi Kingdom Oraziza Bafana. alright brand new tune yeah man. Kati ne wabaawo ne Jango Ndabe lwagala nnyo Jango Ndabe Spice Diana Spice Diana. Okay. Ne wabaawo akayimba kyakalala ocupa ku cupa ebulayo kamu ne Mama Bulamu. selection yeyo selection yeyo abakyala babonaabona either abazinyi oba abayimbi wali ofunyeko ekizibu mu ango y'omukyalo okunyigirizibwa kyali kyo nti Sharon music ono gwengidde kimanye nti okuyimba kubanga kwetunda kubanga obanga mtunze mukamera zidda mu statement yeyo waliwo yaŋŋamba Yes. nti Sharon ono music gw'oyingidde kubanga kwetunda olina okwebeereramu nti omusajja ayinza okujja enkya nga kugamba nze kwebaka naawe nkuwa emmotoka nkuwa ne ssente kiri ku ggwe oba bakulwaza kiri ku ggwe ebyo ng'obiwulya ogamba naye nze sika kubeera sitanze nkireka bwebiba nga bituuka ku ebyo nze nkireka. So okusoomoozebwa ko nga olabira ddala omukazi obeera nga oli awo kyakulya kuba mulimu akulabanga sex object ekyo kyo nze mu matu gange kiwulikika bubi nnyo era nkitya nnyo kyali kituuseekoko nedda naye ngaera waliwo abaali bagezaako naye yo sentiment yankola bubi nnyo obwongo bwange bwakyankalana. open mind yali ani yagigamba jamwogera anyway bubaka kiboowa abawala bali eyo oba abakyala bali eyo abagezaako okutoba n'obulamu naye nga bukalubamu. nze kyensooka obbagamba nti n'ekintu kyonna oba kiganye topapa lindako oba n'omugumiikiriza ate togwamu maanyi. Obulamu tebuli ku straight line ojja kubanga olimu ebikuteeka wansi naye tofaayo buli kimu kijja kuba bulungi. Nze njagala mbeere inspiration nti byempiseemu at least abantu babirabye naye ngenda kukola nnyo bagambe bambi oyo omuwala akoze atobye ebintu bye akasembayo bw'oba orankinga abayimbi mu Uganda
nga buli omu muwe ennamba bataano abasinga mu Uganda ssaawa eno. Eyo question nganzibu. List ye bayiyo tegyagenda kuvunaana. Of course bayandi. Yo tofaayo. Ssaawa zino. Kale tubajjeko ennamba. Tuwe bataano. Nga tebali mu nnamba. Abali mu kkola obulungi. Waliwo John Black. Otyo. Fikfa Maker. Yes. Spice Diana. Yes. Shiba. Yes. Waliyo Nina Rose. Yes. Wangambye bataano. Lwaki bonna bavubuka? Zanti kirabika ye music ankolera okitegedde kibaako n'emyaka kati oyinza osanga oli omukulu n'agamba nti nange nti oba Catherine Kusasira yankolera okitegedde oba Stesha Mayanja kisinzira ne ku myaka ne music test ziri different. Yogedde Catherine Kusasira nonzijukiza since kati oli solo artist kale fe agana gasayininga Abayimbi fresh management. Nze ebintu bya signing ebyo nabitaddemu kwebbali saagala biwulira kati. Abagala bwemba babafuna batya? Ku YouTube kwebuli ogenda YouTube channel yange eriko Sharon Peyton osobola obisanga okwo bonna era temwerabira ku subscribing. Yes. Alright. Olina ebifo ebiri specific byo performingiramu buli mwezi oba buli week? Not yet. Sirina. Akataleke kamanyi kamugongo? Akataleke. Ebibuzo biri bibiri. Biddemu. Kikyosooka okukola nga ogenzi wa boyfriend wo? Ki kyokola ng'ovaayo n'asigala nga musanyufu? Kale abali ku Sakata Vibes manyi gamugongo abuuziza ekibuuzo ekirungi ennyo bibiri abuuziza Sharon kikyosooka okukola nga wakagendwa boyfriend nga wakatuuka then kikyokusembayo okukola nga ovaayo n'omuleka nga musanyufu. Tugende nga nakatuuka muwahaaga webale ne kakisi. Ekisembayo ng'ogenda musiibula era ng'omukyalo omulala bwe yandisiibudde ebbaawo nsonga ezo omukolako n'omusiibula. Nze sizaako Sakata Vibes temayira kusubscribinga bana munonye channel ya Sharon Peyton eriko Sharon Peyton. Sharon oliwandika otya? SHARON Peyton PEYTON. Yeri nyine linya lya mwala wange. Big up myself baby Peyton. I love you so much. Tuli ku Sakata Vibes mwebale nnyo okulaba subscribinga sharing link eyo wereza ko banno nabo balabe. Tubadde Sharon Peyton omwana ono Musonyo mwito omwana nti mu music industry mwana yendi cause I celebrated 10 years 2 years ago ate ye industry eyokuyimba tanagimalamu na bbanga liwera myaka 5 jawese no tajinaba mwaka gumu mwaka gumu obadde wayese nogende wa kama Ivan mu mwaka okay mwabale nnyo mbali ddala bye bye subscribe. Sakata.